oyinza okubeera mu bufumbo ng'omukazi akutamye embeera ekutambulira bubi muyombagana buleka ogenda okuwulira ewa gundi beetemye ndi bulungi mukyala muleete kacyayi so kyanvuma buvumi ekizibu kyoli ogenda okulaba nga gwewuwo oli yaddeyaddeko ng'ogamba ng'okkakkana kakati mulimu abantu nga ennyike y'amaanyi nnyo ku mitima ali awaga ani alinayo ekirala njagala mpulireko nti n'abalala nti bali buki bali bubi ogenda okuwulira nga kikukkakkanya ate nga kya butonde kakati eva kuga mu nsi eno butegeevu bwe bututambuza kati gwe olina kwebuuza lwaki mpulira bwe nti lwaki nina akatema akabi lwaki njagala nnyo lwaki gundi bw'ayogera ku gundi nti yafunye ekyo lwaki kinnuma lwaki kinnuma kubanga waliwo gwe bw'olinya amadaala ku kizimbe n'otuuka waggulu ng'ossa toyomba madaala buwanvu weebuuze lwaki nzisa amadaala gali gwe kakozese ku advantage gakujjukize nti no toli bulungi naye oliaya naye ne bano nabo amadaala omuntu simanyi lwaki tebateekako laaveeta awana emyaka emeka gyonna gyegibe kakati gwe bw'otuuka olina okugamba kiki lwaki nfiiringa bwe nti gundi ono simwagala naye lwaki kisoboka kiri kyenkugamba nti okukiwulira si kibi kuba kya buntu naye nga gwe lwaki ntuuka wano kubanga mulimu naye tolaga abantu bakukyalo gundi ajja kukuloga tolaba oli ng'abeera ku kyalo ne bagaa gundi simulogo nneeyano naye ng'ologa ne bw'otamanyi eyo ayambadde obulungi gw'ologa accident gwe yakubidde e Kampala era gwe wamulozi wagundi toyitayo gwe lwaki oba otuuka ku ekyo obaako ekizibu kati kaliko enkugenze mbaddeko nakitwala nga personal principle nti sobola kwogera ku muntu kubanga nfumiitirizaamu bwe mba nkwogeddeko ekibi kikuluma kitya ne bw'oba onsobezza at least gw'oyinza obanga oyinza okuguma naye ate mukyala we agenda kiwulira atya lwakuba abantu tebabalirira oyinza okudda kuno n'ovuma naye ng'ekintu ekyo tekigenda kukosa gw'ovuma nga kigenda kusinga kukosa mwana we n'agira bwawe kubanga gwe omulabanga muntu gw'otayagala naye oli amulabanga taata n'agamba omusajja oyo buli lwabeera ku mikutu okwavuma taata waffe abaana kakati balina zi smartphone aba oli awo nga mukwano gwakoze eki ng'akamuwa nze waliwo abaana bange gye babadde basoma eyo naye kati waliwo gwe babadde bagiraawo enguzi nabujja bwe naye era mu baana ogenda okulaba nga badiscussing n'omwana we ali bw'ati ajagira bw'ati n'omwana takyalabika lwako kati nga oli mukadde we kyakoze naye kimu affectinze kati ebiseera ebimu abantu balumba abantu naye nga tebafumiitiriza ddala lwaki nkimukola muvumira ki era kyenva kugamba abo abantu boolaba bakola ebintu ebyo they are broken mundanga bo omuntu bw'omusanga nga wali obaddekaawo n'otandika olutalo ne lubalukawo awaka ne muyomba naye ng'olutalo lwavudde kugundireeta emmere njireeta naawe nogaye gundi lwakyanzizeemu mere mujijja kaleero mujijja bayise simanyi mukyawaata saa zino omunana nga weebuuza lwaki olina ebizibu ebiba bikoze eki ebikwetise kati eri ebeera mu manduso naye obuzibu abantu kutunulira butunuulizi manduso n'atatunuulira history ya bizibu kale banyabo ne bassebo mbaaniriza nnyo mwebalire ddala gyonna gye mutuusaako engalo abali mu nyaffe Uganda n'abali emitala w'amayanja tusiimira ddala mwebale nnyo mwebalire ddala engeri ey'enjawulo abantu baffe abo mujja kikkiriza naye abayizi baffe aboolulanga ensonga lwaki mbayita abayizi bajja ne bakkiriza nti nno bayiga bye tubagamba kati awo be ŋŋamba bayiga okusinziira ku bigambo bye twogera nga tuline Haji Yasin Bakaluba Properties tutambula naye buli sabbiiti tufunayo akaseera ne tuwayawayamu ku bigambo n'okusingira ddala obulamu obwaffe obwa bulijjo ensi eno mwe tutambulira ebitusoomooza ebitukwatako obutereevu
ebyo mbutuufu bye tukwatako ne bituyinga obuzito bagamba nti amagezi muliro bwe gukuggwako ng'ogenda ewa neighbor kaakano omuganda yagamba wa neighbor anti era munno aba neighbor nzinyukiranga yagambe wa mulirwana era neighbor owakana ssebo naye mwebale nnyo mwebalire ddala banyabo ne bassebo Haji abantu bano bakulinze bakwagala era tukkiriza nti ebigambo ebikufuluma babitwala nga bya kitiibwa ebinvaamu kuba nantabuulirirwe yasaabala na bwa bomba kati bo baagala babuulirirwe kuguno omulembe bakkiriza era waliwo awo genaade nagamba mutuufu guno omulembe tukuze muwawa naye okufuna omuntu akubuulirira anti bagamba nti eri baba babuulira owaabobwe kati abaana babanaku bannaffe bali kyoba omanya abantu babeerayo nga bawulira ate oyinza obutakirowoozaako naye tulina abantu abatwagala ebyaddala ejuzi wanjogerako wano ngamba omusajja akusala ekirevu omusajja akusala ekirevu oli yakuba bukubi ka ssimu awoga halo Haji Bakalubaawo waasalira nagamba ebbanga lyonna lyagenda okujjaawo bw'asala toddamu mugamba okwata mu wallet bannange toddamu okukwata toddamu kuwona ssente ze njatuula akange buli lwajjaawo muze mumpereza buweereza no ka invoice nga nsasula sajja alina okutuuka ku setting ekirevu kye era tolowooza nti ebigambo byaffe bikoma wano abantu gye bali babiwulira mwana ali awo alina ekibanda kye kya mmotoka kati naye agenza okuja naye ng'asalirawo bukote wa Kim n'agamba ogambye Haji Bakaluba bw'atuuka awo temuddamu okumugamba ekintu contribution abagagga basuulasuula akwata mu nsawo n'alekawo ezzike era ekyo nakikwasaganya oyogera wano ng'asaaga era tolekera awo oyogera mukawo nobagamba abantu twagala butrip simanyi okugenda e Dubai kuyinza okuba nga si kubi nnyo omuntu abeereyo ng'agamba tiketi njuguza agende era bwe tuba tukola owuliranga ka programu nga kakutteyo nga weeyogezayogezawo kye twagala nga tuyisaawo ebyaffe waliwo ge nali naye naaga ati papa mugoyo oyo twetaaga omusondera ono waffe ddaani gwe Mataala togiraba era ndowooza naye tulimufunira akadde inshallah tutandise banyabo ne bassebo mwebale nnyo mwebalire ddala ebiseera nebisinga nga tetunaba kutandika kwogera nsonga twagala nnyo abantu baffe abatugoberera okubayitaayitamu waliwo omuntu wano asinze okunsanyusa twamwogerera ensonga eruli n'afuna n'obuwabuzi kati nzikiriza nti obuwabuzi yabutwala nga kikulu Helen Amoti message nagisoma naga nebaza obuwabuzi bwamwe ntegedde nze kubuta omulembe omuntu okugamba nti ntegedde nti no wano ndabika nakola mwisobi Helen Amoti nate defendinga yagambye nti mwami batte ne Haji mwebale nnyo obuwabuzi bwammwe nzikiriza gunsinze era ngenda kwetondera step mamu wange mu butuufu nakikola mu butamanya ebintu byewuunyisa nze yamusobya ate nze yasinga okunyiiga mu obutamanya bulwadde mwebale kusomesa naye era ne maama namugamba mukali ako olumu bantu wemuba mu bantu okitamu nokkakanyamu ku mbeera omuzze n'okumabali n'omugana naye kintu kino kyo ebiseera ebimu omuntu bw'abanga ddala w'omunda mu bantu omuleka
era ne maama naye kalitubuuzaamu yensonga lwaki tusanga abafumbo nga bali ku mikolo baseka ngeno wansi beesuna ntumbwe abagenyi bwe baavangawo tewabawuliranga mumuleeto olwobedde oyitaayitawo okasuka obugulu mu bantu okasukawo ebintu tubigwagogo nga maama waakutunuulira ati agenze kale saala mumuleeto wano nga bawalula abanagakolodolike wali gakuba obugulu obwo bwedda bw'osaayuula kati ogera abantu bavuddewo deni n'olyonka okwasagala kati ne maama tukitwaleyo nti omukulu tosobera naye wabaawo embeera n'ogamba nti kanyigemuko ekyo tetujja kirandaza nnyo naye era mubaamu akateebulizaayo olumu kati ye omwana bw'abanga yasazeewo ate abeere mugezi ate eyo credit ogimuwe mu ngeri ya njawulo ono omuntu waffe owazi koodi XF3PT6Z PHD kozi erinnya lye walitegeera akati owa koodi ero gwe abakulu mbalamusiza bassebo oli yali step maama ate ono amalala gamusumbuwa ffe tugenda okuziika ku kyalo maama wo n'omusanga nga yatudde dda gye bawaatira n'okufukamira n'omubuuza jjukira wabeerawo abakazi abakyala bosisinkanawo boosinga emyaka nabo n'obatwaliramu ng'ofukamidde gw'oli awo ate step maama bwe tuba tetuli bakyali nenkusanga mu bantu mba nfunye omukisa gw'obutakubuuza abo Helen yawasinze Helen namuwadde dde obubonero bwe yaze namudawo nawe okusinza kwaje kyannyonnyodde nali musobya kati ye nakitegeera Helen namutadde dda namutongoza guno omulembe tegwemenya n'agamba era naye ali muzikoodi naye naye erisooka ye Frank abantu baako okubamanya n'agamba when you decide to make something of yourself then people will first say olina olugezigezi okyuse then when you persist they will wait till when you follow and say twamugamba yali yeefumuulira wano bw'otandika okwagala okukola ekikusukkulumya abantu bagamba oyo alina olugezigezi bagenda okulaba ng'okiremeddeko nga bagakale katumulinde oyanduulira ne gundi bwatu bwe yali kali mulabe obanze kati bameka abanninze obalabalamu basigadde ekyo kyo nkirinze nga kufa nga mbaga embaga eyinza obutabaawo kufa webali twamugamba yayitiriza naye yaligize bwati ate ekintu kye yali akikutte bulungi naye bwe yagira bwati yasukka yayitawo okwo omugamba akagwa waliyo kateeseewo waliyo kasibyewo kupaaka yadi okusenale paaka ibula batesebo nozadaga nkusaba ontuusiza obubaka eri haji nti omulimu gwatukozeemu mu community yaffe nkakasa eyabaagala okuyiga nti ebbaliro ndozale kyadagamba ebbaliro kyekiki ebbaliro tajja divaamu ngalonsa sebo gwe bw'otuuka ku lunaku olusembayo mukama waalamulira lyebayita ebbaliro eraga nti inshallah amen kati bw'obeera we mu bbaliro buli musango bagusalira kati awo wagambira nti empeera yange sijja kuviiramu awo alikwatako kaminzaani nankasukira alyewuubirako awo musuulireko haji ye bwali bazzo credit azirina wanyinza okutwala ezize nga ate zimuyisaawo buyisa oba yasobola okukkiriza n'otwala ezize n'agenda haji yakolamuogera birungi byerere ze kanfe mizaani yonge kiri agende omwami gwe bayita Sekito Amani ali Abu Dhabi yampereza ka message naye ku simu we waffe bukulula yani muno nawulidde oli webukulula nanga awe waffe awo omugenzi lubo waawo side awo naye ng'asiima emirimu anti omulimu mu butuufu ffe abali eno abajjanga amagezi mayinaga tetulina abajjanga tulina ekitubulamu tunaagenda okudda e Uganda
ng'amagezi gakomyewo mu ddoboozi lya pasita actually buli muntu yenna mugezi abaako bubeezi nakyatamanyi akenfuufu tobaako nfuufu oyinza okuba nga olina amagezi nga naye si magezi nnyo amagezi amawewufu oyagala nnyo oyagala okukola violence nga tutandika naye ŋŋanye oyinza okubaako kyomanyi naye kyomanyi nga si kyekituufu ennyo kaakati n'otuula olaba omuvuzi w'ennyonyi bwe mubeera ku nnyonyi ye mugezi aba asembayo naye ate singa stroke emukuba wemutuusa mu ddwaliro abanga ate ikumpi ye musiru asembayo kati omusawo yaba omuki buli omu mu field ye kisinzira ku kikyomanyi ekizibu ekiriwo bw'ogenda mu ddwaliro n'otunuulira abasawo engeri gye beeyisaamu bakunakuwaza oli omutunuulira n'avulunga omuntu gwe jjawo kolaba oti ani yemwe mulya biki waliwo nze yatunuulirako muze nali navala London eyo baali bamututte mulagaawo yatunuulira fayiro ye bw'ati ono nga muluddewo muleeta nga bwolawe yagibikula wadaga ono nga muluddewo muleeta kugira emyaka mulimu ne sukaali ani amuliko kati olw'ensonga nti nali mbaddeko mu bantu abali civilized nga ndaba approach yaabwe bwerina okubeera natunuulira omusawo first of all nze ng'omwana n'engeri gye yali ayogeramu ne mukadde wange nenvaako nga simanyi nti ate benviirako tebalina supervisinga nti bwakugamba nti ono sigenda mumukolako mundeeseko olugezigezi mukafiira mu bufiizi nenvaako oleeta olusama teyatulekaawo ng'oleeta olusama naye nga bw'omutunuulira bw'ayogera kaakati niyo omusawo bw'otuukaawo mu magezi ge aba alowooza ye mugezi aba omugezi asembayo naye mu field yo bw'eba ekulowoozesa nti abalala tebategeera deni obaako nekyotamanyi bulungi ate buli muntu bw'ato bw'abeera nakubuulirako n'abalamuzi bw'otuuka mu kkooti tosobola kulowooza nti waliyo omugezi mu nsi asinga omulamuzi ne looya tateeseko ekigundi kye bw'ati nagira bw'ati ne bw'aba ayogera bw'ati balina engeri gye basaobugalubindi n'aba bw'ati n'abanga eyakubwa stroke n'alyoka yakyuka bw'ati si mukulu si muto buli omu amuvulunga kyekimu power oyo naye alaba nti mu nsi agikoze eki agikutta agiwewula kati gwe bwoba olowooza bw'oti olwo akola ennyonyi agambe ki oba eno simu omanyi amagezi ageetagisa omuntu okulowooza ekyuma we kikyankalanya amaloboozi wano oli n'akiwulira ebunaayira oyo nga tavuma bantu naye n'otunuulira arrogance ebeera mu bantu abo nze ntuna butunuzi neŋŋamba nti ekyo nno kankireke kati buli omu abaako kyamanyi ne kyatamanyi kati okusinziira waali naye oyo muggwe obadde ogaa nti alayika takitega alina kyamanyi yeetaagamu okumanyisibwa kyova olaba abantu abalina broader knowledge tomweteekako ng'asobola okurizoninga kino n'arizoninga kino era ebitusumbuwa ennyo ne bano boolabye wano betubadde tudagana nabo wano ku hijab nation kuba muntu nti alowooza ekintu eki agaana okuggulawo obwongo bwe okutunako mu bintu ebirala buli lwobanga weesiba ku kintu kimu nze ndowooza bwe nti ng'oyagala oyite mu bantu nga tolina kusekererwa obanga otegeerebwa kwe kugezaako okutegeera abalala bwe bategeera osobola okumanya nze mulimu kaakati bwe nkulaba ng'oli mu katuliki nina okubaako ne bye mmanyi ebikwataganya ku ddiini bwe mba njogera nsobole obutakuofendinga kati ekitegeeza neggulawo okuba nti nootegeera ebintu ebirala naye omuntu eyasiba ng'ali wamu gasiya buloolo gasiya yennyini kumanyira bumanyizi bantu buli lwonna nga tutandika tugenda maaso nsooke neebaza omwami eyasasulidde Hajji esaaluuni akapiri akapepetalu kimu buli nnaku bbiri linda Hajji sijja kisusa ndaba nakatyokeddeyo kakati kano kajjo olaye kyegambye ng'ofuuse wa buli lunaku kajjo kano kasala lumu mu wiiki ntwaliriza bwentyo nange neebaza essaala ebirabo bye bakuwa tolibireka ate ebirala byatuuka nomwebaza paka lwe biriggwayo
Okyali ku kikopo. Supermarket batuweeyo ekikopo luno luggwe. Emyezi emeka bukyangu ova Bulaaya. Nakati nakiva nako sala kyogera. Teto siwala genda gwe ku mulamo tukole. Sebo kati olwokwogera ku byange. Sebo owulira nga nkuyiseeko. Tabu weggukidda. Kale Haji twava wano ng'abantu bano tubasuubizza nti olwaliro bwe tunadda tujja kuba n'ebigambo eby'obutegeevu eri bannaffe tubayita ba Noguba Anthony. Noguba Anthony noleeta ebigambo banna dictionary y'Oluganda bakitegedde. Noguba Anthony kale omusajja n'ogula emmotoka ya bukadde 2 kugana amafuta agalinnya buli kaseera singa yagula emmotoka ento omusajja ovuga emmotoka ya miliyoni 5 netogolodde na saati nze ebyo sibikola bwe bato bwe babiira era agizimbye n'anagisulamu alowooza awasizza nnyo. Byonna ebyo ng'ani abyogera? Ba Noguba Anthony. Ba Noguba Anthony babeerayo eyo ye nga buli kyala bakimunyiiza. Kaakati nze nnina ekintu ekyange ng'omuntu. Nina abantu be mmanyi ng'ebbanga lyonna lye mmaze nga njogera nabo. Tomukubirangako ssimu ne mubaako mwagaanye gwonna gunyumya ku nsonga ndala ezitali bantu. Njagala nnyo mukulu batte naawe ogende ng'okyekkanya mulimu abantu oyinza okuba tokiteekangako nnyo mulaka naye nga ye buli w'omukubira talina mbeera yonna nti asobola okukalinga conversation nga tayogera ku muntu. Bannaye muli muti eyo bagundi mubawulizaako gye bali eyo olwatandika ne bwe munyumya emboozi nga mugitwalaganya agenda awuunirira paka lw'oyogera ku muntu ye nno bakola bikyabo bakola ensi yabakuba ensi yabakuba kale banne olaba nze nagamba ffe twekolerere abo abantu nga balina ebintu byabwe baali boogera wano nga betulabako kale olaba kakati ffe wetwekoledde nga buli kaseera ye emboozi ye bw'agireeta ebanga egezaako okukkakkanya omulala mu ki kyakola oba n'okugezaako okulambika nti tasobola kubaako kyamakulu kyakola. Abantu abafaanana bwe batyo baba balina ebyabwe bibaluma. In fact omwoyo gwo guli very competitive nti omuntu ye bw'awulira ekyomulala nti gundi alina kye yakoze kiba kimunnyikiza buli ddakiika era gw'osanga ng'akeera ku makya n'ateeka olutalo ku muntu tamulabangako takola ki naye nga omwogerako bwogezi naye yantama ndi yakola ki nga takirina talinaawo nsonga ya sikimanyi naye emmeeme yange teyamusiima tanzigira tankolera oddanga tomusangangako nga agamba gundi tankolera ng'ali wali alina ka bizinensi ke ka mitwalo nga 8 oyo aba tamulinaako mutawaana eva aba tamukolera aba alina ebirala byakola nga n'abakyala bw'obalaba ku mulimu asinga okumutama yo yajja nga yeeyambaza olukondokondo ayambala obugoyegoye obukola figa obwo najja olujja noleeti ne lujja lwagala nti maneja alulabe netutukonera obukondo ate nabeera wano nze ow'emukono wentuukirawo nga ye tannaba kutuuka ayagala ffenna tube nga tutuuse akawoona alabika akeekuba afuluma mu motoka bwojo bwabafu kaduumu akanafuya kaduumu kakeekuba afuluma mu motoka naye kakapafimu ke kamanyi nga wayitawo eddakiika 3 tuba tetukyakawulira akeekuba afuluma nti ane bwe yekubaako akakadde nze nenekubako omutwalo sina pafyo katombuulira kwegamba okulya ebijanjalo n'okulya ennyama kyekimu ekizibu kyenjala tuba tukinogedde ddala tombuulira kati abo nabo
nga ali awo bwawulira ekintu eky'omuntu omulala kyakoze kyatambuzza mu butuufu nga kimukuba emmeeme kati abo njagala nze nkugambe nti mugambe ki omuntu kati nze olaba mukulu batte njagala otambule nakugamba nze talk time gwe nnina ku online sisobola kumubala awazi ze njogeredde naye bwe nkutuma nti genda onoonyeemu bayiti emu nga njogera ku muntu oziwulya zonna n'ozimalayo n'otamuggyaamu teri muntu akeera n'avuma muntu ng'alina ebimutambulira lwaki oyagala okulumya omuntu omulala omuntu okutandika okulumya omuntu omulala aba n'obulumi bwe mu mutima kati kino kyolaba oli aba yasettinga ali ku negative lwansonga nti ebirowoozo bibeera biki aba yabisibiraawo aba alina obulumi obwe kati aba ayagala abeere mu mbeera ng'ahatinga abantu abalala era nze nabatunuulira wano nali nkola analysis ne mbagamba bwe ngenda ku mitimbagano gino ndaba ebivumo bisinga kuva mu nsi ki era bw'otuna bavloggers baabo bonna oli kuva bw'obagamba nti bali 107 bonna balina kuvuma buli lwagenda bwati bannange banamwe nina olugambo lwendeese taleetangayo lwagundi yawasizza gundi yazimbye ennyumba baliwe bati nekino kankibagambe nabagamba it will end in tears nabagamba kino kitemwamulabye gwe amagezi oba otya nga gwe buli layini yo yonna gy'otambuliramu olaba bifudde mu bantu buli ddakiika era weebuuze lwaki abantu bonna abankubira bamanyi nti nze amawulire amabi nze ngakola ki nze mba nago tulinawo byononese gurupu etubowa abo balina obulumi bwabwe naye baagala bawulireko ku bulumi bw'abalala basobole okuwulira obulungi oyinza okubeera mu bufumbo ng'omukazi akutamye embeera ekutambulira bubi muyombagana ogenda okuwulira ewagundi beetemye ndi bulungi mukyala muleete kacyayi kasoo kyanvuma buvumi ekizibu kyoli ogenda okulaba nga gwewuwo oli yaddeyaddeko ng'ogamba ng'okkakkana kakati mulimu abantu nga ennyike y'amaanyi nnyo ku mitima ali awaga ani alinayo ekirala njagala mpulireko nti n'abalala nti bali buki bali bubi ogenda okuwulira nga kikukkakanya ate nga kya butonde kakati eva kuga mu nsi eno butegeevu bwe bututambuza kati gwe olina bwebuuza lwaki mpulira bwe nti lwaki nina akatema akali lwaki njagala nnyo lwaki gundi bw'ayogera ku gundi nti yafunye ekyo lwaki kinnuma lwaki kinnuma kubanga waliwo gwe bw'olinya amadaala ku kizimbe n'otuuka waggulu ng'ossa toyomba madaala buwanvu weebuuze lwaki nzisa amadaala gali gwe kakozese ku advantage gakujjukize nti no toli bulungi naye oliaya naye ne bano nabo amadaala omuntu simanyi lwaki tebateekako laaveeta awana emyaka emeka gyonna gyegibeera kakati gwe bw'otuuka olina okugamba kiki lwaki nfiiringa bwe nti gundi ono simwagala naye lwaki kisoboka kiri kyenkugamba nti okukiwulira si kibi kuba kya buntu naye nga gwe lwaki ntuuka wano kubanga mulimu naye tolaga abantu bakukyalo gundi ajja kukuloga tolaba oli ng'abeera ku kyalo ne bagaa gundi simulogo nneeyano naye ng'ologa ne b'otamanyi eyo ayambadde obulungi gw'ologa accident gwe yakubidde e Kampala era gwe wamulozi wagundi toyitayo gwe lwaki oba otuuka ku ekyo obaako ekizibu kati kaliko enkugenze mbaddeko nakitwala nga personal principle nti sisobola kwogera ku muntu kubanga nfumiitirizaamu bwe mba nkwogeddeko ekibi kikuluma kitya ne bw'oba onsobezza at least gweoyinza obanga oyinza okuguma naye ate mukyala we agenda kiwulira atya lwakuba abantu tebabalirira oyinza okudda kuno n'ovuma naye ng'ekintu ekyo tekigenda kukosa gw'ovuma nga kigenda kusinga kukosa mwana we n'agira bwawe kubanga gwe omulabanga muntu gw'otayagala
naye oli amulabanga taata n'agamba omusajja oyo buli lwabeera ku mikutu okwavuma taata waffe. Abaana kakati balina zi smartphone aba oli awo nga mukwano gwakoze eki ng'akamuwa nze waliwo abaana bange gye babadde basoma eyo naye kati waliwo gwe babadde bagiraawo enguzi nyabujja bwe naye era mu baana ogenda okulaba nga badiscussing n'omwana waali bw'ati ajagira bw'ati n'omwana takyalabika lwako kati nga oli mukadde we kyakoze naye kimu affectinze. Kati ebiseera ebimu abantu balumba abantu naye nga tebafumiitiriza ddala lwaki nkimukola muvumira ki era kyenva kugamba abo abantu boolaba bakola ebintu ebyo they are broken mundanga bo omuntu bw'omusanga nga wali obaddekaawo n'otandika olutalo ne lubalukawo awaka ne muyomba naye ng'olutalo lwavudde kugundireeta emmere njireeta naawe noga ye gundi lwakyanzizeemu mmere mugijja kaleero mugijja bayise simanyi mukyawaata saa zino omunana nga weebuuza lwaki olina ebizibu ebiba bikoze eki ebikwetise kati eri ebeera mu manduso naye obuzibu abantu kutunulira butunuulizi manduso n'atatunuulira history ya bizibu kati ogenda okula otunulanga nnyo omuntu ali mu level egamba ekyo si kikulu yavumya amwe omuleke aba abantu babeera accomplished aba yeezuula aba ategedde nti abantu balina ebizibu byabwe nga bba abantu naye yo level temala gatuukikako yereva etuuka n'otuuka ku mukolo gw'omuntu n'omutunuulira nga n'olaba oli ng'akuba engalo nga musanyufu nga omulabira ddala banna abakola ki abasanyukiddeko naye n'otuuka ku mukolo gw'omuntu nga bonna bali bati kyokka gwambaga kati bamunywese okitege nze mulimu emikolo gye ŋŋenda n'entuukako ne ngamba ono audience yagipangisiza bupangisa oba bantu be nga bali bati omukolo gwa ssanyu era munnange nkusuubiza nja kukwagala nnyo naye ogenda okulaba waliwo senga oli bwakuba akalunga musanyufu nnyo nogamba bano babadde ki abantu balina ebizibu byabwe baba bayita baaki oba omuyita tomanyi munnange abaagala okulya emmere abayagadde okubaawo ate bw'otamuyita nabwo bugenda kubeera mutawaana kati ebyo abagenda kikolera ki kati abo abantu sijja kukulimba nze nkitwala nti omuntu yenna akwataakinga nga tolina nsonga gy'omuwadde oba nsonga gy'asobola kwogera ya Simba tolina kyamukolera ogenda mumukolera ki okuggyako okumwewala osobola omwewala ate omuntu akuyingiramu omuntu akulumba nga tolina ky'omukoze abeera mubi nnyo okusinga omuntu gw'olina ky'okoze kyova olaba ne we baagendanga mu misango nti oba tugambe omukyala assa omwami bwe baatuukanga ne batandika okutunuulira omusango nga bagamba yabadde ku omusajja omukyala yamuzudde yazaala ebbali omwana ow'ebbali abadde asomera wano abaabwe babadde tebasoma yayenda n'agenda n'obwoli asomera ku ssomero lya kakadde bano aboono bali ku abiri naye n'okubagoba babakoze eki n'agenda n'amufumita ekiso ono afumisa ekiso abeera musobya naye omulamuzi bw'aba atunulamu atunulira circumstances n'agamba kale oyo musibye emyaka 5 naye omuntu singa okeera bukeezi ku makya n'otambulawo nga nkuyitako n'enkufumita ekiso gw'omulamuzi akusiba amayisa naye nga mwenna mwasse muntu enziza y'omusango ekyukanyisa ennamula lwa nsonga nti gwe asse obusobeera wa mutawaana nti we bakuleka tebamanyi kikyogenda kukola kubanga tolina nsonga tebamanya bameka boogenda kulumya tebamanya bameka boogenda obaako ekizibu kyebatasobola kulaba oli aba yasse naye aba yabaddeko n'ensonga yakoze kikyamu ekyokutta naye bakitunulamu ne bagamba nti alina ekyamukasa okukola ki kakati n'omuntu akeera obukezi awo n'atandika okukwokerako azze ku mbaga ye atandika okubuulya nga bw'otajja kufumbayo ng'omusajja bw'otagenda musobola agenda kusumbuwa oyo ne nnyina yatusumbuwa nnyo wano mukazi we twamuwasiza teyali mwangu nze maama wange nti naye ku bulungi bw'omuwala oyo era oyo omusajja gwe yalabye lwaki teyalonze ggwe
oba teyalonze kubeera naye kyekimufumizza akasajja akampi abati bakoleki akola ekiwaki muleeta violence wano bakoleki bye bibeerayo oli mbali nimbali badde manyi oli kuyo nti oyagala kati yaba mwagala akoleki obagala basatu bafuna obuwabuzi okuva gye bali ne ku mitimbagano ntera nnyo biraba nga bangu wano mu comment section hanti oyo amwagaddeko ssente talabangako muntu atagwanidde muntu mu kikula n'atagenda kuvulunga nze in fact mukulu watte newuunya omuntu gy'afuna amaanyi kubanga kaakati nze ebyange biriko nti Haji Bakaluba oli bw'akiraba amanya nti gundi yakitayipinze lwaki mba mpito randomly ku video y'omuntu tugamba oba omusajja mumpe bw'ati awasizza omukazi muwanvu bw'ati neŋŋendayo oba n'enseka like mulimu abantu abakola abanyumiddwa bw'onyumirwa n'okola ki omanyi amazina g'omulalu ganyuma ng'omulalu si wa kikaakyo n'omusanga n'ogayagazinye bulala nga si mugandawo bw'aba muganda ukijja kukola ki obulumi bubeera ku mutima bubeera ku mutima kati gali amagezi nze genkugamba amasengejje kwe kutuuka n'ogamba nti agakyenke budde naye n'otambula n'ogenda kubanga olina mukali ak'omuntu akagamba nti naye alina nnyine gwe baakulisa nti weebale kuzaala omwana n'atuuka mu ekyo naye ensi yafuuka yakukosa balala ke kali ke nabadde nkunyumiza ejjuuzi naye nkugamba nti anze we natuuka nkola ebyange naye nammwe mbabuulirirawo nti yemmwe abamu ku benneeraliikirira mala okusituka mwabajja okuliira ku baana bange emmere ate amadde nsaba mulimu kitammwe teyakola bulungi musajja nga yafuna ssente olwo si yonna nemwogerako yatambulanga tava Canada tava London nga ffe tuli kunaaba yazikolamu ki kale komawo enkya omubonyebonya olwekyo bagala bwe bamututte yabadde n'amabanja ga bibiri etwali tumanya alina ne ssente ezisingaawo abo balabye bantu bo ng'otandise kubakola ki kubeeraliikirira gwe mwennyini ate ng'obutegeevu bwaffe okusinziira ensi bw'etambula bututuma bitunuulira kubanga ekyali kituuseewo ku balala tosobola kugamba nti gwe oli immune from it kyova olaba omuntu omugezi batte atunula mu byafaayo tetutunula the only reason you are allowed okutunula into history kuyiga sikiwa nti okitegedde bulungi omuntu yenna buli lwagamba nti kantunuleko mu byayita abaanoonyayo kyakuyiga nti nakikolera obulungi ki ekyanyamba we nalemalira obuzibu bwaliwa the only time you look into the future is to strategize tunula enkyagenda kubeera atya oba oyagala oteeketeeke bw'oba otunula emabega oba onoonyayo kuyiga bw'otunula mu maaso oba opulaninga bano ku Bantoni bano bwe ntegeera nti gundi yanyambadde nange mwambale naye mwambale banja lya mwenge erigwa na mwenge nange muwe kakati ffe mu ddiini eyaffe gyensoma waliwo hadithi emu yagamba nga bagamba nti teweeyita w'amaanyi lwakuba okwata banno n'obamegga ebigwo omuntu ow'amaanyi ye muntu afuga obusungu bwe senga aba mu kaseera ak'obusungu eyeefuga ye ng'omuntu buli muntu yenna lwakuleetera omanyi zino levels za bulamu omuntu bwakuleetera ekintu kyolina okusooka okumanya lwaki sooka kunoonya nnyo lwaki andeetera ntegeera ya muntu mulimu omuntu kati avuma obuvumi nga ye muvumi nga yiza n'okuba takulinaako nnyo kyamaanyi naye nga ye identity ye muki muvumi tobalabangako gundi alina page nga ye buli gwayogerako avuma kakati obwakuvuma ng'ogenda omuddiza nina gwe mumanyi kati naye mubeeranga wano nawe ng'atandika akeera bukeezi ate galivayoga nakuvumye oli muganda wange tuli waka plaza ekivuma nga timwamuse
bwe kukuba oluyinga nange entambula osanga enkyati waye ekyoluyinga kyawedde kakati leka kujinga waza bantu kakati omuntu bwakulumba kirungi kutegeera ntegeera ya muntu lwaki omuntu afaananye bwati ate buli muntu yenna ansa gy'omuwa making sure nti ejja mu magezi ge mulimu abantu abeetaaga dialogue bw'aba alina kyakkoza mulimu abantu abatali even worth it nga si wa sikeero yo gwe kasita weebuuza lwaki omuntu akoze kyakoze kyekigenda okukuwa kyekyetaagisa nze nina we nabadde wenzimbaawo saidi z'ekawempe we twatuuka nga tugenda kutandika okuzimba oli yadduka ku makya najja n'atema ebikata naye ng'ebikata waabitema abitemera ddala ku kkubo alage kapolotike we kakola naye nga yalabye ekimotoka agagamba n'olugezigezi yalabye ekimotoka nga kiyitawo nga kikola ki nga kireeta omusenyu mayinja biki omusenyu nga najja n'akera n'atema ebikata kati kwe kugamba yingini yayogerako okwo naye nga we tuyinza okuyiwako okuwana ebyaffe ne tubikozesa ne tumala ne tumusasula we bamusasula we mutwe mujja muli babbi battaka temujja ebyange bireke tugenda kujja tuli bamulirwano olaba tetuyiyewo buyi naye tuzimba wano teza betuteekawo tubijjawo emmere yange eragewa lumonde atanabala naye nga lumonde ebikata byateeseewo katugambe ebikata nga 10 mugenda kuvaamu emmere ya mitwalo nga 15 naye ne twetayagisa okugenda ew'omuntu omulala tupangise we baleeta ekimotoka ekyo ekinene ojjamu buno obumotoka obwa forward okuteeka wali buli kamotoka okumujja n'okumutuusa wali mitwalo ejeegi 5 naye olowooza buzimbisa ebimotoka bimeka naye nga ki ekikuviiriddeko ekyo munno bwe mwawula ensalo temuyombangako n'okumanya abadde takukola ki takumanya naye gozze okuzimba kati omaliriza projekiti ng'oteesewo obukadde nga 8 bubadde ku transport ye yateesewo olumonde wa mitwalo 11 nvayoga nti amunange buli onaayiwanga wano mpaayo 3 buli lunaku nze mbala egi adde wakanga era of recent emmotoka yajja netubirawo ne bagayiwaawo yakeera ku makya naye nga abasanze bagajjawo bagakola ki kati mubamu kati oyo ne bankubira mbaga mujjeewo bujja bintu mulimu abantu naturally nga babi nga babi si kyomukoze naye otunulira butunulizi kikula ng'omutima gwe mukyafu tolina kati ebizibu bye biyinza okuba it has nothing to do with me yayambako abantu ne bamukola kye bamukola yalina ettaka lyabwe mu kyalo agenda okutuukayo nga baalikyusa dda ebyapa baabikyusa dda kati nga ye yabikwata n'abiteeka ku mmemba abantu bonna baki talina gwawa chance nga bw'ozze ne bw'oba oseka addamu kubuuza ogenda kunkola ki kubajjukira yasemba okuseka nga bw'oseka yamukola ekizibu kati nga gwakulamulira kuoli eyali baddeko mu mukwano ne bamuyisa obubi omukwano oguddako yagweyinoonera otandise okomawo 2 batte bwate bwe yatandika luli obadde okomawo emu traffic jam wabadde tukitegeera nti jamu gyali jamu babinyumya jamu yayiseewo buyisi n'abantu baguze emmotoka ekiro kimu alina okubuuza jamu akwata gwe wekka nobuuza nti ono mukuba abadde makuba ameka okitege kati gwe akulamula kusinziira ku minzaani gyalamulirako oli yamukola ekizibu kati kyonna ekibaawo gwe osooka kwebuuza lwaki omuntu ono areactinga you see abantu senga ddangayo n'asooka n'abuuza akantu ako ojjanga kwanguyirwa okutegeera lwaki omuntu akola ekintu ekifaanana bweti kyova olaba ekyo kyekikuwa measure nkuddemu oba nedda oba nkwesonyiwe mulimu omuntu nga yeetaagisa otuuka butuusi oli n'akukyankalanya mugenze ku mikolo gwe tobalabangako n'otuuka n'alabira ddala mukulu batte musajja mukulu atuuse ku mukolo obwana bwe butuddewo naye nga bumanya obwana bwe tosobola bukwatako naye nga ate mu mpisa entuufu yali badde agamba kojja mumuwe waatuula
naga bagala twepankira ku mutuule abaana bali waabwe abana bali waabwe tolina musaayi gwe balina kati gweweebuuza lwaki abakikoze kati kiri bwokimanya bwokimanya ekimusumbuwa otuuka ng'obagamba mu mpaaka keeka entebe esigaddewo okugulu kwagize mu mpaaka enja kubeera muvujo gandi abayo mumuwe entebe kati ye bwafuna ego ye abuuza lwaki teyaze neye naye bukulu kyegezaako okugaziya mu bunene bwakyo kitegeera nti okusinga okutunuulira omuntu anjogeredde ki anvumye ki ekyalisinza obukulu gwe mutegeera butegeereza abantu bano nina mukwano gwange yanga nti nze omuntu buli lwaseka nange oba mukwano gwange oba si mukwano gwange watukola ffenna si nsonga naye ku mutima nga sinaba mubuuza kintu kino abamu akibabuuza naye nga sinamubuuza nsooka neneebuuza ono omuntu aseka nange oba anseka are you laughing at me or you laughing with me yogedde akazungu kagenzeewo dde fiiso zikozesezzaako are you laughing at me or you laughing with me kale ekyo bwakyebuuza nti omuntu ono aseka nange oba anseka obwongo kye bumuwa kwe kwongerako kyayagala okukola nga nti ono mutuufu enseko ze za ddala ono wamajemulu naye okimanyi nti omuntu awuliriza obulungi you never miss energy mulimu omuntu gw'otuukawo n'obeera naye n'omumaliriza nga buli lw'omaliriza oba mukoowu ng'akumenye munyumya emboozi naye ng'owulira ekumenya oyagala eggwe tomulanga kale tusisinkanye kusaabaze nina okumusisinkana emmeme yo nga ezitowererwa awo netiwaka ngaetuuka energy oba ogiwulira eyo energy ereetebwa biki byoba omulowoozezzaako era mulimu abantu nze ejuzi bye mwali mwogera ebyammwe ebyeddogo omanyi namala kwogera ku ddogo wano nemmanya nti buli muntu mu Uganda mulogo ekyo nakita wafuna omumeseji eyo totogera ku ddogo lyaffe buli muntu wa Uganda mulogo era nze nakita wabaddewo ne meseji awo yaga ndi haja ayogere ku bagagga baga ate mugagga atali mulogo ani yakigambye ekyo ate simu erimba linakuwa password yange empanvu tuyinza okumala nti buli mugagga alina kubeera teri uno gana amanya amwe mugasoma ag'oluzungu oyo asooka wuuyo waliyooza nti mbyeyiiza thanks for the show help to ask Haj talk about witchcraft in business mugagga agendako mu ddogo twajiddwa wali mpanze ebigambo mukamwa uyo naye naye wa koodi ate nno kale soko ekyo genda kireetawo naye tuli tubadde tukyagenda ku kino nina kyembadde njogerako nengenda nenyingira mu ddogo twetwogera ku bantu abakuseka n'abaseka naawe n'abantu abaseka naawe ekyokuseka kutegeera omuntu energy ogifiiringa omuntu obeerawo n'otuukawo nga bw'oyogera omulaba akudraininga n'obeera open oga gundi saagala musisinkana ng'okiwulya naawe emmeme yeekubuulira mwoyaga omuntu nga si mulungi collective lwoba omanyi biki byabadde ayogera kikyabadde akola kati ebiseera ebisinga ogenda tolabanga tugende wa gundi senka gundi baagaye mulwadde kale tugendeyo tumulabe naye nkyalina byenkola tunagenda banaawulira batya bannaye mujje tugende bwanaafiira awo tugende be ekibaluma ayinza okufa ne bagamba nti abaana abo tebajja kukola ki tebajja mulaba naye sigamba tebaali mulabye naye singa si lwakuba banaayogera kati katugende baleme kwogera siraavu nti banne gundi yakoze eki naye banaagira bati wetunagenda wetunatuuka saa z'okuza banne mujje tugende kati oli owaye batte senga kamida afudde bannaye tubadde tetunagendayo takabira afudde bannaye tubadde tetunagendayo akabakwata yamulabye mulwadde tuswadde tugendagendayo tutya simanyi bawala be bazze dda
webali namanyi bwe tutagenzeeyo kumulaba tugende kiro kyolwaleero kiri tukyejjeko motoka tuviiramu eri tugende tukyejjeko tuyitira mbitooke ng'abadde bava okusimeetaana laavu tekola ki teriiwo batuukiriza luwalo kati energy you feel it kati abantu bano be batuma oba be basasula manyi nga be basasula ennaku zino abakaabi ku mikolo wabalabawa ate uza kyekyalesa funeral services baba n'abakaabi olimba mpayo akacupa kwennaakaabi baba n'abakaabi omwana wange omanya gundi abadde akolerawa ng'omulanga gukwajja bamukoonako bukonya abadde musajja ekyana tuba kisala olukiiko kibadde kyakabadde musajja ne bamusala lwa puresha aliwo ole yakaba ate mulina ku buugi obuugi bwe buyidde bagitalo kale mulete ku buugi nyweko nziremu nkaabe kati abantu bano abapangisibwa oba abasasulwa munvumire mugoya soko mumpeererevu bakwita kuwa levu soko mumpeererevu akanugu kasangibwamu n'embeera oba ye akwata bukwasi mutwe akati mugoya ono kwani kwasasudde oba gwe basasudde kuba nze olwedde nzasasula nze mba n'ekinugu kyange naye nga saagala Haji omanye nti nze nkuliko anempita ewa mugoya nga Haji oyo ninako emulinako wano Haji kino mbukutedde ku WhatsApp akanabbanja nga kayingira tyo akabaasa muntandikire kati nze nina kuzimba buzimbe ate nno sebo n'abavumi baava dda lwakubanga bigenze bikyuka bukyusi bigenze bikyuka bukyusi edda basasulanga bantu kuvumira bantu ku nnyimbe oli bw'aba takwagala nga bamumanyi nti Ssaalongo omugulira kawala jinga biwedde ogeraawo ku mukaaga awo abantu batandise okusiriikirira atandike obalya mwabeeyo twabagamba mujja wano na bimotoka byammwe binene namugana mutuuka naye tubadde tuzibasaba wano nga temulabika lwakuba abaana mubasomesa mu masomero malungi ng'olwo balina gwe batandise naye ofudde nnyo naye balese keesi kasita unsobonyebonye obaddeko ebbanga lyonna nga tebakatena nakyakulya naye keesi balese ennene mu keesi ennungi kati gwe yagiguze gwamanya ati atandise basasudde kati ogenda kulaba nga bali kuggwe kumbe waliwo yakoze eki yateeseemu teri munywa mwenga avuma buvumi bamugira omulalu tabagambwa mutamivu tabagambwa era amayo mandikale afudde naye mugenda muzika ewatali waabwe aze mbeera mwe mwani mututeerye wasenku alina information kumbe bamuleeta atyo mutegeeze ngo tebagamba nti tetwabagambye kakati neje emirembe gyaliwo kati tugenze tukoze eki tusenvula busenvuzi kakati guno omulembe ogwaffe gwosanga omuntu nga avuma gwatamanyi kati naye tayawukana kwoli omunywi w'omwenge kati wano modernity ezzeemu nkobozi kuba gwe omuntu kati naali kuyise munywi wa mwenge naye gwe olw'ensonga nti oba tonywedde naali kututte kuba ekigambo ekituufu kyalibadde kimubuyabuya kuba omubuyabuya omuntu atategeera nsonga nga bwe zirina kubeera kuba gwe bakukwata olina omulaba ng'avumira ddala ng'omulaba n'obusungu bwe nakugamba ate tojja tuzanyirako kamale n'okuwummulamu mulinde paati 2 n'addayo n'atandika okugaana n'atandika okutunula teri mukulu bate teri muntu yakuzibwa muntu ategeera muntu amanyi nkyagenda kubeera atya muntu alina birooto bye mu nsi akola bintu bifaananawo ebityo regardless of where you are in life okera n'ogwaga mukyalawo akakakoti kenjagala okwambala ogenda ku katebe osooka obavume bakuwulire ebyo ebintu ate mukulu batte mu nsi eno weewalenga nnyo bw'obanga osobola kikole as much as you can okwewala okuggula ku bantu entalo
nakikugamba ko dda wano ensozi ze zitasisinkana abantu basisinkana bannange tomanya wogenda kusisinkana muntu oli bayinza omukuleetera omukkakkanye lwakubanga muli distant tolina woosuubira wogenda kumusisinkana naye n'ensi etusisinkanyiza abantu nga twali tetukirootangako nze nkwewaze wallahi ya Mungu mwannyinaze bw'atakuleeta mwana we yamuleeta oba gye yafumbirwa oba oli awo nga muli mu ddiiro lyerimu nga mutudde kakati bwe kiba kisoboka ng'osobola okwewala olutalo lwaki tolwewala batuuka okugamba nti nno gundi mukulu batte bamukubye amasasi gundi naalabika yamubaddemu tabadde bulungi ennaku ezo tabadde muyombe babadde balina kizibu kya kibanja naye banne batte bamusse obaani kaakati oyo amusse anti alina owegundi ow'okubbuca tebakwatagana kwegamba gwe tebalina we bakukola ki we bakubalira tebalina we bakubalira ensi yonna oginyizizza era oli gundi bamukutte ne bamusiba nga tebasobola nakumanya ani yamusibye abadde afulumwa n'omulala n'aleeta fayiro nga gwe ya identity gye wawensi kakati nabo tebalina kiddako era abo in fact bw'otegera omulembe gwe tulimu kati obayitako buyisi biba bisassalala damage ezabakutaddeko ate bwe bisassalala life erina rejects nga buli factory olowooza kaakati abakola zino za iPhone buli emu yafuluma waliyo reject nga naye akatiba akakuba kekamu era efuluma egifaanana yemu omusajja wali technician akola final review baba gisamu chuchu failings chuchu kati factory error ne bagamba eyo gijemu ezimu zimala na kufuluma emmotoka ne bagamba nti no Mercedes egambye 0E mwaka bweguti ne bweguti muzikomyewo bazirabyo bakati we babadde baziteseyo ku review bagenda okulaba ogiteekako nnyo SC egenda nezannyira mu masanyalazi ne babagamba mwenna muzikoze eki naye nga zonna zisigala mu motoka kaakati ne mbula mu family life reject tutambula nazo naye aje ekintu kyetwogerako tutambula nazo oziraba nabo nga balinga bantu ekintu kyetwogerako ye bataakedde n'avuma Haji nenkuvuma leero nenkuvuma wiiki ejja nenkuvuma eddako naye nga abaana ba Haji nga bagenda nti abaana omulembe guno ne bw'aba tasobola ku accessinga TikTok oba wa mukwano gwe ajja mugamba kalabire wano kati Haji abeere ng'afunye damage omwana we ng'aliko damage mwannyina ng'alina damage mukyala we ng'alina damage kwegamba nga omwonoonedde obulamu oli eri oyinaayina bw'omusanga booda emutomedde oyaga bamukubye booda mwana yamubabudde nti mu butuufu muli ng'omuntu otula n'ogamba kyotasobola kwogera naye mu mutima oga Katonda wa buyinza olwakiri kyo kigangeze mbadde sina kyensobola mmukola naye nga byakola mbutuufu bimenye emmeeme yange kati Katonda bwakuyamba nabanga olugendo lwalukomeza mangu baba kati nawe oyagala kufuuka mulogaatalo nedda ola buno obuntu mu butuufu waliyo ekintu kye bakuteekako nga togenda kusobola kyesiimuulako nga ne bw'onaakyogera gundi yatugamba era information yonna bwe yajja wano yatula essaawa namba ng'atuwa bwino n'atuula n'essaawa ey'okubiri nga bwino ow'essaawa essatu ng'omuntu ayogera ennyumba si ate ettaka mukyala yali n'otunuulira okubonaabona kw'obaddemu otuuke ku ekyo ky'oli baga nti erinnya okulizimba kikaluba naye okulimenya lutemya lwa liiso kati omuntu ng'ali mu kumenyera ako k'obadde ozimbyeko ennyumba bwegwe ezimbika naye erinnya bwe liggwa teridda kaakati okumanya kukuleetera obugezi kati omuntu omugezi asonyiwa kati eno process sooka oyige sooka osome abantu bw'oyiga bw'oba omuyivu
osobola okusonyiwa naye ate bw'oba omutegeevu osobola okwesonyiwa oba okitegedde ukyengeze waliwo enjawulo w'okusonyiwa n'okwesonyiwa wali olabyeko omuntu bw'atuuka ku level eyeesonyiwa ekintu kyenaaligambye tu ignore n'akitunula butunuzi ekyo si kikulu kitegeeza yafuna okutegeera okwenjawulo nti kino obwongo bwe yateekawo bu compartment obugamba nti kino kyenzikiriza kyekirina okuyingira tekimwetagiza oli omuleetera ngaewunya akawona gaasirya nnyama ali akutobadde yakiteekawo mubiri gwange teguyingiramu nnyama tagambye oba oteese muraiko oba oleese boyiro oba omusizi ye yasalawo nti tayagala sigamba nti tagimanyi buwoomi naye yasalawo yasoma n'ategeera ebizibu ebijjira mu nnyama kati ye tomukakaako nti no buno okwata obutwa onyweko lumu katono ye obwongo bwe yakonvinsinga dda nti obwo butwa naye butampola mpola bwe yakikwata n'akikirasifayinga kati tolina gwokakasa nti no bw'onywako katono kale ojja kulwalakugamba kati omuntu gw'osanga ng'ali ku leva eyo that is wisdom n'akugamba ekyo sikyakikola okutegeera okwo kwe kwaliisanga bajjajjaffe buno obutula ne bali obwo obugundi buno obutula obwo obutono bwe katunkuma n'obuza gw'otuuka olaba bikaawa ye alina kyakimanyiimuko si bwomi naye olw'ensonga nti yategeera ekivaamu atandika okubuwoomerwa era bwe babuleeta ku mmere nga katunkuma bwange buliwa gwe mu magezi g'ogamba ate ebyo ebikaawa ani agenda okubikola ki naye alina kyeyakola ki kaakati okutuuka ku level eyo mukulu batte otuuka ekiseera mukama bw'akusaasira nga wafuna obutegeevu obwo tebukwetagisa kumanya muntu kyakoze wabula ogamba bugambi kati siri ku level ewuliriza ebyo nofaafagana n'enziro yo kibeerewo atambule kubanga omulembe gwe tutuuseemu ekisinde kyaffe okusigala ng'oli mulamu okusigala nga you are mentally okay, it's going to be success as well. Nti gundi oyo obwongo bwe tali depressed, tali stressed. Yegenda okubeera biggest challenge of our time. Kuba gwe mukulu batte ne bw'oba tolina kizibu kikusumbwanga olina zoona alya leero enkya n'oluddako stress ogenda gisanga ku ssimu. Omanyi nti n'okukwata obukwasa essimu bw'oti n'ogirwako egenda kutandika okukuwa mental imbalance. Nti ogenda gibeerako oweze essaawa emu ey'okubiri otandike okukoowa obwongo butandike. Kuba olaba TikTok n'okwata akasooka n'osukumako okubina akokusatu obwongo okubeera awo nga budigestinga information eyo yokka erwaza. Omwana ke yagamba nemunewe obulimba buno obufuluma ku mitimbagano waliwo katamya kali kafumya naye okatunulira ogusooka olaba ka bulimba naye bw'okaddiŋŋana otandisa okuwuliramu amazimazima kati ogenda okulaba nga kigenda ate nga akubulya gye kiraga era tugenda okutuuka mu kiseera ng'abantu abalowooza batono nnyo abo abalowooza be bagenda ng'okuwa information efuga abalala kuba abantu bonna kati bakkiriza mu kye balabye oli akeera ku makya n'akugamba nti akabaka bamuwambi gwe tomulaba yabadde akola bw'ati olwo aba agamba bantu bampambye oli n'agira ennyo n'akibannyonnyola era okusinziira bwe twasoma edda bwe baagiranga bwe bati nga bw'atuuka kabaka tayisangako mikono bw'ati wamulabe bwe yabadde n'akola bw'ati ali kunjegere bannanga ali kunjegere kakati ono ng'akyogera nga nono akireeta nga beekonvinsinga ogenda okulaba abantu bali beeringa naye nga bali beeringa mu butamanya ate nga bode ya so convinced. Nze waliwo ntwajja wano ku program I think nabikugamba kabe naye nakugamba saagala kubyogerako nnyo kuba abantu bano they are driven by emotions rather than logic. Nimbagamba omuntu gwe boogerako muntu wadde alina title nze nyinza okeera ku makya n'endwala batte nojja waka ne bakugaana okundaba ajja tinaga ate mujja mulaba ng'olumbe lunyize
kabata manyi kikyogenda kwogera ngozeeyo yalijja si pressure tebabalire si pressure natuuseeyo omusajja bwazituka bwati nabadde manyi baleese ekkanzu ye eri kuhanga nti kinaye nga yinza okwetegereza nga haji yakola ki yatambula yapanga amazzi ganawona nti omusajja yavuddeyo ng'ali ati lumulumye mwekali kakati oli yamanya ati musajja kaba mwekali mwina mulaba nga tekalaga nti mwekali kuba ojja kitwala ate okiteeka ewantu awala kati mubamu abantu nga balina ebyabwe kabuntu naye lwakuba ffe we tutandika tetulina limiti gali amagezi tegajja nti naye era olaba abazungu oba oli nga afudde we bagamba nti tubabiza naye tumubikidde gundi afudde naye tubadde tubasaba mu respect the family's privacy wadde muntu wammwe wa lukale naye mutukkirizeeko ebyaffe ebyebuziba tusooke tubikwasaganye nga ffe buli muntu abaako nawe naye ffe obwannannyini amala kubulirayo obwannannyini bwasukka kakati kyenva kugamba nti omulembe gwe tugenzeeko gugenda kubeera gw'abatono nnyo abakyasobola okuwithdrawing from this n'alowooza in otherwise abantu kati bali bati they are being fed buli muntu mumanyi kyonna revolution ebeerawo gavumenti esooka kukola ki esooka kujjako internet kuba bamanyi manipulation yonna ekola ki eva wano omuntu ayinza okwogera ekintu ekyobulimba gundi yabbye yakoze bwate naye ng'agakatona mu ggulu alimba all they mastered is the art of delivering the message balinago bagamba yana nagandi gundi mubbi muzi okumanya mubbi nesino yazitwa okumanya mubbi yasinga okumanya mubbi okumanya ne mwatambula olaba mubbi andi tuli babbi kale olina obujuzi mbulina kisagandaze bwoyagala obakatabunka lina koti ne mugaleeta obujulizi naganze nali mpa opinion ya naye nga eri bamaze dumukwatirayo bamaze dduka kasensi obujulizi abulina we bamusaya kati ze nali njogerako ekigambo kasita kimala okuyitako empewo tekibeera kikyo naye abantu ekyo tebakikola ki tebakitegeera kyembadde nkugamba nti obutegeevu bwaffe bugenda kubeera mufe okutuula nti abantu bakyalina obudde obufumiitiriza ye gwe mwennyini gwe boogerako waliwo ofubye nnyo okulwana weeteekako mu mbeera ekugaanira kuba mulimu omuntu asobola kati okukola ekintu nga baga tubadde tukimusuubira bwatyo okugamba nti agi yabbye akakadde kange oli nga muganda obadde kinaawe oyo omusajja yabadde akatwalawa naye waliwo oli gwe baga nti gundi yabbye akakadde laga oyo twamulaba gw'oli mu kika oli awo gondi nooyo si muntu mulamu abaana be tubatwala yeewe ti abano bakizibwa oyo taliiko luganda ewe tewakyalika ate buli kika kimulina oyo akaana kamwennyina akatonokakoze bulungi nankani abaana bano mubatwanjulira mangu temutukozese musajja mukulu kati ensi bwekumanyiiko ki bagamba kubanga kizibu oyo nankani empisa ze bwetu watuuka mu mbeera eri abatakyalimanyi muleka abaana tubateeke wala naye gwe n'otuuka mu mbeera nga gwe abantu bwe batwe bakukola ethics zo bwezito wezifaanana kakati nekino ekintu ekira mulimu omuntu ayinza okwogera kati nga nze nampaako opinion nemba nga njagala manye lwaki yagimpaddeko okusinziira ku ye naye bano bankeera kuwoggana kuvuma tekimbataringa in fact mulimu ate n'olumu bwe tulina okumeasuringa ebintu byaffe bw'olaba nga batandise okukuba eno neno manya olina ekijidde olumu bakukuba lwakuba ogiisizza baagala munyama ennimiro etaliimu bikungulwa wali olabyeko ebinyonyi nga bigendayo era bimala okutuuka bagenda okutunuulira bwati jambula akuze ng'ebinyonyi biri kuli obubi obusanga omwo nga bujjudde mu nnimiro lwaki wayengezza byazze okulya we byalidde ne byeyamba bikulekerawo bubi
naye ewatali misiri biba bigenda kukimawo ki tebiri eki muddungu balyamu muddungu tebalyamu kali ng'agamba ekyo nkyagaza kati bw'oba n'obutegeevu oba ogamba kino kyekinvumi only you just learn to control to ignore abo babeere gye babadde kati genda owagedde ogenda kale basawo ne banyawo bwe tutambula mwebale abakyatambula naffe muwuliriza muyiga bwe museka bwe munyumirwa obadde ogamba buli mugagga aba akola ki uno erinnya lya koodi damu okasomeza Ivan thanks for the show help to ask Haji endoza byanga bwomanyera naye mu Luganda yadaga nti nyambo mbulize ongambire Haji ayogereko ku ddogo nti business buli mugagga nze agenda kundagu nze kuva lwe nalyogerako wano sijja kulimba nakakasa wategeera buli munnayuganda mulogo ekyo kyo kyalina kyonga nalaba n'abantu be nali nsuubira nti osanga gundi munnange yesiga bayibuli lwaki tova ku ddogo oli yagamba nze ngenda muloga mufofani muntu waffe amala okuja tujja mwevumulira nenga kanesikemu era nabeeranga ekiro nga bwenzuukuka nga ninda kulaba kikuba mu ddirisa osoka newekebera oba kyali mulamu naye ekyennaku sinaba kuvaako kyenaalabye mukama akyakusaasidde siina kyenaalabye nandi era akyakusaasidde siina kyenaalabye kuba sikiba tikinajja tikinajja naye abantu bakikirizaamu nze mu kutegeera kwange okw'ebintu mu busiru bwange nzikiriza nti kyotandika nnyo okukakasa obwongo kitandika okuba kitambula nabwo nzi sayansi oyo kasita namusoma bw'otandika okulaba ekikyamu wentandika nze mu nyumba awaka nina akantu kali decorative kali fireplace oteekako ne kabanga akawanda omuliro ne kazanya kiringa ddala fireplace ddala abazungu kwe bayotera naye nakyegendeza bwe ntuulawo nga ndaba TV ne bakateekako ntandika okubuguma naye nga LED bw'ogikwatako bw'oti n'okunnyogogoyamu ekola ki naye olw'ensonga nti gulinga muliro ndatandikanga okuwulira nga mbuguma nga bw'olaba singa oyagadde amazzi okufuuyisa oli n'asumulula taapu bw'ati kitandika okuleeta obwangu obw'okwagala okufuuyisa era bw'ogenda osemberera ekiyigo we kiri oyinza okuba ozza ovuga essaawa nnamba ng'ogakontrolinze bw'otandika okusemberera okirengerako nti waliwo endaga ng'otabuka era bw'ogiraba oti omusipi ne gugaana okugira oba ovaayo okoze otya naye nga ozze essaawa nnamba ne weekola ki naye akadakiika w'obadde ogiramu omusipi wokawoka omusipi gugizeemu agenda okugiramu oti nga supu ayiise kakati nonyeza kyendeekawa omugezi amazinga gayiseagasofu kitegeeza kirala waye onaba otya kakati eseebu njawulo kyekibaawo obwongo bwe bukontrolinga omubiri nze bwe nzuukuka ku makya nyinza okugamba nebaseeyo essaawa 3 nentandika okukakasiza ddala obwongo okukakasa omubiri nti seebase bulungi obwongo bwe bubeera aweya nti nina kwebaka ssaawa 8 ntandika automatically to feel tired nina okwebaka kuba obwongo buli aweya nti essaawa zange saazimazeeyo wojje weegendereze bw'oba omuntu nga alina obuzibu katugambe omuntu afuuyisa amazzi wakalaba abagole bameka abava ku reception nti bagenze kufuuyisa oyinza obbanoonya nga tobalina noonyanoonyaawo naye abeerako omukolo ne guggwako lwaki kuba amanyi nti nno ekiseera ekyo wano tewasegukika yes ye center of attention kati omubiri aba yagusukumidde dda message nti wendi temwetantala temwenemesa kati gwo ne gusiba
gwo ne gusiba era bw'ovaawo ogenda okulabanga kati olutandiko kirowoozaako kubanga obwongo oba bumanyi randomly nti oluvannyuma lw'essaawa nga 4 nina okukunkumula naye wali bukugamba ky'oliko tokitegeera gwe kikyogwa mutawana noga n'agalya sigalina naye nga buli lunaku wezituuka ku 7 oyagala okulya obwongo budiiringana kati kyoyingiza mu bwongo kirala nnyo era bakugamba munnange eryako yagezebwa abannange omwana wattu bode mukubye nnyo mutuuka ku 10 bagamba wayi tonnabakubaako kyewali kale eryako naye nga nenjala togikola ki togiwulira concentration yo teri ku ekyo kati eri ku kirala over higher value ekitutta amasannyalaze amangi ennyo ku ggwe simanyi oba bye ŋŋenda nyinyonnyole nnyo mu bantu engeri y'okutegeera obwongo abantu bali bitegeera ne babitegeerera ddala nti kyoteekako obwongo actually kihappeninga bw'oba oyagala okuva mu depression tosoma butabo bwa depression soma butabo bwa how to be happy naye bw'oba mu obufumbo nga bubi tonoonya butabo bulimu signs of a cheating pattern nti kakati omuntu ayenda abaligira mu maka akola ki gwe nova nogamba agula obupale bupya ogenda okulaba ka perfume oyagize bwati ogenda okulaba atandise okufuna emikwano all of a sudden gye otategeera kati gwe onoonya kintu kikukonfaminga kusigala mu mbeera mbi but the right course of action omuntu gy'olina okuba ng'okola kugamba omuntu nsanyusa ntya omuntu gwendi naye how can I be omuntu eyeegombebwa okubeera naye omuntu eyeegombebwa okubeera naye muntu omusanyufu omuntu atablaming abantu balala omuntu oli musanyusa ntya nti akamere nina okamuweera ku budde nina okuleetawo embeera etamu inconvenience nga bw'aba ayagala ka space ke nenkamuwa kino kikwata olw'ensonga nti otutte actions entuufu kikuyamba okuteekerawo oli omuntu n'atandika okutereeza gweka kuba aba akulabye alinamu ekyakwagalamu naye ekitumenya mu kyo kubeera kufuna kugenda ku kiri negative omuntu bw'abeera mu maka katugambe mukulu watte n'oba olina akawala ne bakusikirayo wenenya sibitegedde bakukutte kati gwe sitegeera ne bakusikirayo ne bakukwatirayo ne bakukwata embeera n'etabuka wenenya era ekisooka okumenya is guilt nkoze kino kale banensobeza bandi oluddako nemuyomba leero ogenda ku feeza eddako yakunyiiga yono naye ekyo bakiyita nagging okay kati stage eddako ebeera yakwetamwa naye ezo zonna ogenda ozituukako nga ozituukako okusinziira ku actions eziri awaka naye omuntu omutuufu bw'asalawo nti nkyayagala okubeera naawe bw'akola kasita akikubuulya n'akikutegeeza mu butegeevu n'atabaako kyakukola gwe mwennyini conscious ye kusuula eddalo omuntu gw'osobezza n'akusasula ekirungi yennyini asobola okukozesa ensobi era ogenda okulaba ebirungi byonna ewaka otandika obubikola ki okubikola naye bw'akuleetera obubi otandika okujustifyinga kale kanzireyo awaka neebake oba bukyaddi ngende ogende wajjeene kati olwo obwongo bwo butandika okukugamba nti wano waliwo kikyamu kati wano ewali ekikyamu oyagala mangu oveewo ogende ewali ki ewali essanyu ono naye talina mutawaana kuba naye obusungu bwe buli justified naye the mental reaction gye yakoze si yensolvinga kati oba bubeera butegeevu naye oli akyasooka okubula kati oyagala nkole ntya yagala nkole ntya buli kimu kyonna mbadde nkimukole oyagala nkole ntya ng'ajustifyinga kiri lwaki nnyomba kati nkubuuza oyagala kumalawo kiriwo or you want to be right that is proper counseling oyagala buli mu mbeera yonna
omuganda agamba ezenkanankana n'ebisiki tezikola ki olina okutuuka omuntu ebiseera ebisinga mu mbeera bwe ziti afuuka omusiru ye mwana wattu yabeera omugezi mukama aba yamuwa obwongo obufumiitiriza obusobola okutegeera kyekibeerawo kaakati kino ekintu okiraba abantu bwe bakyesibako ennyo ekyeddogo nze doctrine yange gye mbagamba nti bwe weesiba kutandika okulaba ekintu otandikira ddala okuteekawo embeera ekonvisinga obwongo bwo obwongo n'otandika okukonvisinga omubiri gwo ng'okonvisinga omubiri gwo ne weeyisa ng'ekyo ate kye weeyisa abantu abalala kye batandika okulaba buli kaseera obuulira abantu bannange kyasimbye nabadde awo amayembe ekiro n'empulira ebintu nga bitambula bwe nagize bwati kati ate awo twali twambuka nagenza okuwulira ekintu nga kikwata ngamba kati ogenda okuwulira omuntu buli sitole zanyumya za bintu binuma gundi ono ondeterayo ekimumbwa ng'ojja teri ayogeranga nno tasise feesi nalanyibadde ondeterangayo ekibumbwa baana tumwabeereyo mu kibuga ekyagundi takindeetera kino kyana ekyagundi emmanga nakyo kirimu obusa kati ogenda okulaba kakati gwe message gy'osukumira edduniya eno gy'eriyakitingako kati bagenda okulaba ono gono gwe baaloga nga naye bakikuneeminga genda okola famire yaabo naye erina ebizibu ng'ensi etandika okuddukamu kati ng'otandika bannaye wano tetulina mirimu abaana bange bonna baabaloga oli yagira bwati yatandika gwe wennyini watandika buli akyalanga ewongo omunyumiza kinsimbye simanyi bwe yali yakawona gundi ejjite ne limukwata kakati you know it's the tonaba nywa amazzi bajjute ne limukwata omwana tuyali mulamu omuntu atalina bbwa ensanja bava emukwata etya ogenda okulaba emboozi zonyumyanga zeezo kakati olwo o attracting abalina okubeera okumpi is the law of attraction nabagamba wano lwaki abakyala abakulu abalina ssente baagala nnyo obuvubuka obwo keerabirya kakola ki ne kamufugiraawo kamulaga nti keeyagala mugamba naye omukyala alina ssente bagiyesiba ku kantu ako ne kamulumya ne kakola ki kamulaze nti kakola ki wekali keeyagala keeteeseko amasannyalaze gaako n'akulaba enkya tojja okay it's okay teyeegayiri akulaze nti nno ye sinkwagala naye ate tojja nnyo tonyola tonyola in that way bamanifestinga power kati abantu babeerawo nga tebamanyi power gye beeteeseeko kakati kitandikira mu bwongo gwe n'otandika okukikkiriza kakati gwe bw'obanga buli lwenzijja otandise okumbuulira ezagundi ombuulira ebyemmumbwa ombuulire levels zo ngenda okulaba nga bwe zikola ki bweziwoleza kati bwe nkudduka ng'otandika okuzimba omutima ng'otandika okunoonya ab'ebizibu ebibafaanana gw'ojja weegendeza omukazi bw'abeera mu buzibu ewaka nga oba waliwo ebizibu awaka bw'asanga omukyalo omulala alina obuzibu they become best friends lwaki kubanga vibration yaabwe eri ku level yemu nobanga oli wakaawo olina ebizibu gwe batte nosanga nengana ekiri ewange balina ekizibu ogenda okwekanga n'enkyanjagala tusisinkane yakoze eki naye ebyapa byo wabijjeewo bannange tulina okweberera muze kyova olaba ebyobufumbo nabivaako ate ono bwagenda ngenda kulya bulamu bwange nigenda okuddamu mujenkaaga mpozi nga sikyalina kimmenya obulamu bwange bwonna mbubadde naye ng'amasannyalaze gammwe gakwatagana lwaki mukwasaganye ebizibu byammwe bifaanagana amasannyalaze muli kugamu that is the law of attraction era bw'oba toyagala buli lwobanga onyumirwa nnyo okubeera n'omuntu nga walugambo naawe kisobola okukubuulira kikyoli gundi ayogera ku bantu gundi kino kyafudde kisobola okuwa amasannyalaze go we gafaananye naye bw'otuuka ku masannyalaze amalala bw'olaba omuntu ng'avuma omuntu when you start detesting it ng'olaba tekikukolera manya nti nno wawona olina kyolina ekyenjawulo ate ekituufu naffe tubeera tukikola ki tukibeera tukimanyi kakati n'omuntu alina ebizibu ogenda okwekangakanga gw'ojja otunuulire oba tugamba omuntu bamugambye walwala
bw'omulaba nga bagamba nti yalwala ogenda okumulaba ali ku kyaki yasavinga yaleeta bino ngaesarange yalwala yayituuka mu depression kati ayagala babizibu kuyamba era ogenda okulaba kakati gundi alabirirwa bamulekwa ng'alina ekimba ekyamukuba alaba saa zonna akola ki agenda kakati waali situation gyalimu enoonya bali mu kizibu kubanga they can identify with them era oliba omulaba akuŋŋaanya leetako gundi muleete kizibu muleete naye abeere wano muleete abeere no at times baba na sense of emptiness not kuyamba pase mulimu abagamba nti no nja kuyamba yes it's there in principles naye mubamu omuntu nga yeekuŋŋaanyirizaako bantu just to fill the void ne gundi muleete ng'alina ekimuluma ngongo kyayagala okukola ki era lwalisanyuka ojja mulaba ng'agamba munviire ayagala kweyozaako nnaku ennaku bweggwa bonna ng'abafumula ng'abafumula kati olwo ng'agenzeeko ku gundi ku vibration endala kati ne bino byenkugamba abantu bye beeteekamu ddogo bitandika okufallinga in place naye nga circumstances okusinziira ku kyolowooza kitandika okuaffectinga enneeyisaayo bwe kyaffectinga enneeyisaayo ng'otandika okufuna results ezikola ki ezigwanidde kati bano be bakwata tusiba tulaba amawulire bamukutte yabadde asazeeko omwana omutwe bagumutumye ayagala bugagga baba na bizibu ki kati ani gwolaba yali asala abantu emitwe ng'alino ali awo mugagga fuga kajubi bamusiba it's ignorance nze ekyo sijja kikomentingako kuba I'm not 100% ate naye bw'aba yakikola you have to go back and look into his history yavaawa kiyinza okubaawo nga yali nzikiriza naye ate bw'onaatuuka era naye tojja musanga bw'abaddala nga yali mugagga nga tomusanga nga takola biki bye tusomesa in business nti talina networking talina service gya providing kiri abalowooza nti nno kikatalizinga kyongeramu bwongezi no sisangangako mu Ngereza ali eyo nti business ye George William azze nambugo it's not there. A business is a business. Erina amateeka gaaya agagikola ki? Agagifuga. Gwe kadi waliyo kabona atayagala kufuga Range Rover. Oba V8. Waliyo bazivuga. Lwaki baba wampe? Ati yabulira nje. Oja kunteka mugapo ezijjo okunvumya. Nayenze nkubuli kabona omulimo gwegwe okutambuza kigambo. Bwoba oyagala okukimanya oja kiwulira. Naye life is a compilation of series and experiences. Ekintu kijja nga kigenda kikwata buli kyotuukako wabeerawo ekiba kikireese nga kijja kikibuilding. Omuntu atuuka kiseera byenkubudde abaana baffe bonna bali wano bannanga abaana baffe tebakyasoma abagundi ate baleke babeerewo ate kakati bagundi we basoma babatikira bafuna emirimu yatulogaloga yatumala ate tunakola kimugende mu mwanyi tunakola kife batulogadde ebyaffe wano byaggwawo yakakaaka nga ekafuluma ne kafunirawo omulimu tunakola ki ate ne kasoma tekafuluma nazisupa nga waffe ze yakoze eki yafulumye nazo dayo otunuulire obadde oti ogenda okutuukawo nga newaabwe tewakyamika batandika dda okweragu batandika dda okutondawo ebintu teri muntu abantu abakkiriza webityo buli kimu kyonna kibeerako ekyekwaso gundi yakoze kino kati bagenda bawaayiriza abantu along the way beekengera buli muntu bayisa buli muntu nga bwe baboogedde omanyi omuntu eyeekengera ddala we bikwatagana mu bintu ebyo be basenga b'osanga ng'agenze mu maka ga mwannyina n'atandika okubuulira omwana gwe baalekamu obwomu ye bakuwa emmere naye beegendereza omukyalo oyo omanyi munnanga omuntu ng'akuza tekabulirayo okiraba kati okyogera ng'ekyokusaaga naye the power you have on the child kiyingira mu mutwe kati n'addayo nga yeekengera oli ne bannaakolagana nabo ng'abeekengera kati bw'atandika okubeekengera nga ne bali bamwekengera omulaba we twamuyise wano yabadde ajja
omwana oyo yakabaamu olulogologo nga kidda even on the bino ebintu bya psychology nga bidda ku side zeeri kati nabo nga batandika omulaba ng'omulogo naye ng'atandika obalaba ng'omuki ng'abalogo kati ono ne bwakula n'afuna opportunities tasobola zireetera bano ng'atandika okubagamba abo bandoga omwana oyo omulaba yakwatagalanga ne ssenga gundi naye be baatuloga ffenna wano kuba buli lwofoolinga victim mukulu batte bw'oba oyagala okulivinga obulamu ne victim mentality okisobola buli kimu kyonna ekiko otandika okwekwasa buli kimu kuba yensi ekuwa ebyekwaso byonna ate birukinga yes kubanga bikuyamba okudda mu zone gy'oyagala gye bayita comfort zone tuganya okukola gavumenti mbi buli kimu kyonna kyoyagala okukolako ekikola ki naye bw'otuna bw'oti enkaliza temulimu abakola gw'olwana kubanga bali wafuna ekyekwaso kati ne bano boolaba abantu abatandika gundi yagize bw'ati gundi n'aloga kino batandika okubijja ne batandika okubyekonviisinga bonna ne bitandika okuaffectinga empisa zaabwe nga bo gundi yagize bw'ati azze ku makya temumugulira lindako zibeere ku 3 oyo bajja wanagulawo kasita abanga mukyala musooke mulinde omwami yamala okukyala kakati gye wakulira omwaba singa obulogo kakati ntandisa okwogera nedda nkubulira temugulira kwemu nkazi were safu togula kwemu kale bwaba musajja mugulire kakapa kabadde kaita wetolole bodere emizibu simanyiziza empewo erwanye kwata bafu gibike oyo kasasiro gwo wamwe teyaliyo nebo okula and you don't disabuse your mind of such rubbish okulira ddala nga mwekiri kitandika okwaffectinga belief system yo belief system yo ye controllinga buli kintu kyonna kyokola mukulu batte buli kimu kyonna kyolaba kisinzira ku kibo okirowoozaako bayinza okuleeta wano emmere nze nga njiraba buwoomi omusawo engeri gyagitunuulira kyamanyi atunuulira calories era ogenda okumulaba mpa ku greens ezo gwe woosikira ebifi by'ennyama gye wakulira ewammwe ng'ennyama kyamaanyi temukirowoozangako nti ennyama ki kati ono naye gyasiiba yeetolodde asiiba abalaba nga babaleeta nga ebirwadde bibatta kati kiri kya awareness gyalina ki ndala nze bantu ngenda awo ne ngenda okwoza amannyo gange naye ekintu waliro omuntu anjoza amannyo okumubuuza naye gwe boddayo eko okiisinga bbaawo kuoli wati nakwoza kati oli akutuna bwati obucaafu bwakutunamu bwoti omuka kikuva mu bwongo kati oyo adda buli lwadda oyo ogenda musanga nga akasenyake akamanyi n'omukozi ne effect yaako mouth wash amanyi nina okufrosinga nina okukola ki alinaawe yanensi era agenda nakutuna bwazooka bwati okutunulira bwati olowooza akutunuulidde mu feesi aba akutunuulira manyi nje n'okutunuulira yera akujjudde wano n'ekitiibwa akikuwakusizaako yokanga musajja teyandabyewo yakutunuulidde ng'oyambadde suuti wenna owoomye naye nga kaboola akujjunga mundu oli mukolo wa gavumenti era nga musajja teyeefaako mumulaba makooti kati yo obadde onyumya bizinensi nga naye ono basula naye batya naye ne boogera awareness ye ndala kugwe simanyi obakyengezaako okusomesa kati abantu bakwata ne baggula awareness yaabwe ku bintu ebitaliyo ne bitandika okwaffectinga bwe beeyisa kyava agamba nti buli muntu yenna alina kubanga aloga no nze I believe first of all I believe in science emtunusi bwe ziba zinkuba njagala banzi checking pressure njagala sagala kweroboza nti nagundi nnoyo alabika tanjagala mulimu abantu nga yalowooza bwatyo omwatu ensanja bavu emukutte mubuuze ogenda kutuuka alinga baga ati yabadde alina akabwa wano kati awo obuuka buba bukuŋŋaaniddewo bulwanirawo kubanga bwavoidinga kino okutuuka eno nga bakikunyonya scientifically and it makes sense abantu balwadde Parkinson beetaaga bujjanjabi oli obuko kye bumukola obuko kikyolowooza kati oli atandika nti ebyo bakunyonyodde agundi mulogo nedda era nze saagalira ddala na mwana wange kulowooza under those lines gye tulaga walala nnyo nkugambe n'abikkiririzaamu 100% bwakeera bwe bafuna heart attack
basooka muddusa mu ddwaliro ogenda okulaba bamututte ku keesi kiriniki bw'amala okudda engulu nga baddeyo mu byokwerimba giramu bwati gundi amubadde bubi naye waliwo ekiseera bwe kituukira ddala amagezi gajja n'atuukayo ne bamugamba nti pressure sukaali yalinnye kati babimaliriza ebyo bw'aba afudde nga batandika kibanja ekyo kibanja kyamusizza yagize bwati namulaba nga agenda mumutandika naye nga yavuddeyo nga babalaze results zalaze pressure yalinnye sukaali n'abeeramu n'akola bwe nokakati mpewo kye mukulu batte let us learn psychology tuyige empisa zaffe engeri gye zitukola ki zitu affectinga oyagaye buli mugagga yenna aloga fine sinze sigane nakyogerako oko wano naye ndaba reactions ze nafuna naye nkubuulira you can only convince yourself abasinga okubikola kiro na misana bye basinga okwagala tebabirina balwanagana nabyo byofuna ne byonoonya zitandikira ku mpisa nga gwe muntu tandikoze setting kasita ona atandika belief system yo n'ogimatiza ku kintu nkakasa ogenda kubeera bwoti mukakitawo ogenda mulaba nga akuloga ate naye wegetingira ddala convinced atunulye ddala ng'omulogo otandika okuteekawo empisa egenda okumweyisisa okw'obubi naye mwennyini atandika okukulabamu obubi atandike kale banyabale bassebo oli mulogo oba nedda ani gwe ng'owumbyeko nga tolina kyoyongerako ate nyongereko ki lwaki olina kyodifendinga bw'oba okivumira gw'osomesa nga ebirala oyongerako nze mbadde wano okuyiga ebiseera ebimu tuyiga kati nina okuwuliriza nze siri mulogo dayo tuno mu kamera siri mulogo naye mukulu batte ekintu kino kiri broad only that nti abantu baagaana buganyi kukiwa time nti ekintu kyolaba omuzungu oba mu psychology bakiyita manifesting otandika njagala kino nga bw'onaagamba nti ngenze kukwana mukyalo n'otandika okukola ebirungi genda okugira ogenda okumulaba omuntu ng'onaamumatiza obulungi tokoma kumuwa birungi nga amagezi gakujja nti kanneetoolole ne baganda be akomuganda okamanyi nti tunaayitanga ffenna ng'akulabyeko kannyoka akaki akalungi tandika okuya ogundi gwali mukwano gwange era tugenda wali tusamba omupiira era ojja kuddayo oli angaga nange ku kyalo kwenakuli akawala kennakwana nasooka kubeera na brother ng'otandise okutema entotto ogiza otya nti ono bw'anaagaana ojja kusigala ng'olina omuwaatu ogukutuusa awaka anze nziza kulaba batte tugendeko kumba olina ekirala kyobalirako era abalala bonna abayingira ebikomera by'abantu balina be bayingirirako teyagendayo direct kikutuusa bamuguliranga olw'ensonga gundi abatte kumba alina ekirala kyakola afulumye naye akomawo naye mulindireko wali olya wana nakani okoze otya kakati ekyo okukisukumayo n'empisa zino eza bulijjo ati ati nkutumidde era naye okugenda ewaabwe nalinayo nayitanga buli emisango nawozanga omukwano gwa Badiru kale kumbe nina ekyange kyemazealijiranga bwe nti nagendanga mu gato ya muzeeyi omuzeeyi yeebase njijjeeyo nange olweggulo olaga kumbe siiyo mujebale tannaba kudda bw'okoona wansi kale kamulindireko wano oni yaki mbadde mwagala mbayambeko wano ng'ofunye omuwaatwa kati enneeyisa zikutuusa ku kirala kati abantu abamu balina ebyabwe bye beeyisa ne bitandika okwaffectinga abalala ne batamanya nti enneeyisa bw'etandika okwaffectinga surrounding yo etandika okwaffectinga ne results zo nze sirina wano institution gye nsobola kuyitamu kusomesa kino kintu bantu waliwo post gye nalaba eyannuma ennyo olinga omuddugavu ateesewo n'agamba nze mukama katonda nnyambe nti nazaalibwa mu America gye mpangaalidde otherwise senga ndi mu Africa naalibadde nga ndiyo nga nina omuti gwensinza and this was an African person, a black person nga kwegamba kye nasoma mu message eyo ng'egamba nti ffe tulina we tukoma
ne tukwata okulowooza kwaffe ne tukukwasa ekintu ekirala. It's not that we don't have brains. Barack Obama kitaawe yali muna Kenya. Singa yakulira mu Kenya endowooza ye teyali badde Barack Obama oli. Eyasitukana mu 2004 ku convention ya Kerry. Ya John Kerry n'ayogera eyamutunda okubeera senator n'emutuusa okubeera president. Gye yakulira ogenda okutunula gye yeetoolola yonna n'agenda ne community service ne gye yabeeranga ng'omulaba muntu yali yeewaayo. Senga yali mu Kenya endowooza ye yali badde era ekomaawo. Omuntu gw'osanga wano mu kyalo ng'alina results ezitategeerekeka senga omusitula at the same time n'omuggyako oba omwana n'omutwala n'akulira China. Entrepreneurship gyasobola okukoma obwongo bwasobola okukomawo nabwo obwewuunya nti environment gy'obeeramu it affects results sizo zibeera affected oba ziri manufactured by neeyisaayo. Kikyolowooza ne kino ne bw'okinyonnyola abantu tebasobola kitegeeraga lwakuba ayagala nnyo asigale mu kinene kye baba bamuprogrammingiramu. Kati ensi egenda ekyuka abantu baagala batambulire mu bikyuse beera babyenjoyinge naye tebaagala kukyusa byabwe. Yes, ayagala asigale ng'alowooza nga jjajjaawe bwe yalinga. Kyova olaba nze mbadde very moderate ne bwe mba nkolagana n'abantu nti naawe toli musiraamu te. Mulimu abantu abakyali n'endowooza ng'ayagala yeeyise nga jjajjaawe bwe yakola ki era bw'atuuka ne bwe baba batudde nti oba tuli mu meeting kati wano jjajjaffe yagamba bw'ati omuntu yafa myaka 40 emabega g'okyasinziirako as point of reference mu mbeera y'olwaleero yalamula Shaka Zulu we baali bamutwalako obuyinza bwe South Africa basooka ekirabo bamuleetera ki bamuleetera ndabirwamu bamuleetera enkofiira n'agwa amatu kigambo osobola muga nti yali musiru teyali musiru lwa nsonga nti ebiseera ebyo yali takirabangako kati ani gw'okyabuguyaza n'emmira nti nkuleetedde endabirwamu n'enkofiira ebiseera bikyuka kale ogamba nti nno tetuddamu kuwa reference anti kati kufuba kutegeera obwongo omusajja nalinda ba Nightingale yayogera n'agamba yali professor gwe yali akootinga n'agamba nti abantu obwongo bava mu nsinga babukozesezzaako 5%. Kimu 5% bitano ku 10 kati kitegeeza 95 of the percentage ey'obwongo tetugikozesa. Nti abantu tebatu okuba n'ebituuka bikuyita mu bwongo kyawukana n'okulowooza. Okulowooza kulina okufumiitiriza. Okutunuulira hamu bw'aba ayogera alina ekigambo kyakozesa okufumiitiriza. Critical thinking. Gwe bw'oba otuuka omukyala wo bw'aba yakoze ekintu weebuuzeemu tubadde tweyisa tutya emabega mbadde nkomawo budde ki ali mu periods ze nti bw'otandika n'ogamba scientific view ayinza okuba ali mu periods ze nga zimusirisa wali tuyinza okuba tubadde tetukolagana osobola okumanya lwaki yeeyisa bwe yeeyisa. That is wisdom and you know how to apply it. Omulala addayo nti mukazi wange yabadde tayogera abakazi we batandika alabika nno yamula ewakolinawo kyalina wasikaali obadde abo ate wagundi si bwatu bwe yagira abaana aba baali basikaali kati ng'atandika ono ng'ajjanga akwata ekyo nkubuulira how the mind should work nti abantu tebakozesa bwongo and they will be surprised to learn how they don't use the brain. Ng'agenda okutuuka ye talowoozezza wabula nga akola ekyoli kyamugambe ate n'oli naye teyakikola bukozi wabula bakimunyumiza. Kakati ng'ajja nga applyinga biki byagenda okukola okusinziira ku oli kyakoze eki kyayogedde naye ng'ate omuntu omutuufu atuna butunuzi bw'ati n'agamba kino kibadde ki osobola okumanya lwaki omuntu akoze bw'ati. That is wisdom okozesezza ku bwongo obwo. Kati abantu abasinga n'ekyo kyenkugambye kyobadde ogamba nti should they not apply. No, waliwo ebituufu bye tulina okugoberera ku bajjajjaffe ng'okutuula bagamba ogulwa gukuwa empoza gundi anyingi musooke muleke amala okukkakkana olugero likye lwaggamba sooka omuleke ali obusungu is temporary insanity kati ekyo kikoppe ku jjajjaawo. Nze nagenda e Bungereza nakoppa ku muzungu okugamba nti bwe mba nninye mu bbaasi
bwemba ku bus bwentuukawo nina okutunula gundi namusanzeewo wetuba kuyingira sooka omuleka akole ki ayitewo eyo order mwenna tewali wakibagamba is order wemba bafuluma mu train sooka oleka abalala bakole ki wano e Uganda bw'ogenda bw'otuuka mu banka oli arrogant ayinza okujja n'abayitako lwakuba amanyi kashiya zino zikwate ajja alina ku ssimu okitegeera kyengezaako okuga kati omuzungu kali yakamusinzeeko aka order naye ate mu bazungu bwentuukayo bayita ku street nga benywegera ku street ate wano omuddugavu takikola kati buli kimu kati bwongo bwange okumanya nti omuzungu kamujjemu ki kino kimulekere n'omuddugavu mulabeko kino kimulekere nze nawangalya mu Bangereza omungereza ne bwaba ku account yo nga yadde bitinzeeko pound 2 mu butanwa oba interest rate bagibazeemu bubi bazizaako ku account ne bakuweereza n'ebbaluwa zino twakoze bwe tutene ogenda okulaba pound 2 kikyabaafuba okukola bwesigwabo bwakunoonyaamu ogenda okulaba tekineetaagisa nnyo ku checking account yange kuba abantu bano si babbi okitegeera ethics yateekawo embeera ekukakasa nti tasobola ne bw'oba bbiri nga obadde tozimanyi azikuddiza ate n'akumakinga awe yanti nno wano bw'oba onaagula ettaka kikyosooka okukola genda mulandiza ochekinge kati genda gwe wa LC tunoonyeyo ab'ekika kiki bubbi bwa wano nero site bachagituukako okitegeera kakati ogenda okulaba nga ebyo byonna bikyuka nze wano business yange ekyagireetera okuflourishinga kyaliki kusooka kuteekawo confidence nti oyo tasobola kikola gwe bw'oba onaagula bw'ogula nti akati ngula minutes 10 mu MTN bw'omala okuteekako bw'oti n'ogya ssente za oddayo n'ocheckinga oba baziteeseeko automatically omanyi nti bajja zikola ki bajja ziteekako ekyo they went an extra mile to make sure nti okikola ki okimanyi kakati ekizibu ekiri mu bantu butamanya kikyembanzi jawa era nkiteekewa kyenva nkugamba nti abantu tuba n'obwongo naye ekibuuzo kiri nti obwongo obukozesa eri nina kye nakoppayo neno nenkikoppayo before I knew it made me a polished person nti nsobola okubaako empisa z'ekiganda n'ez'ekizungu naye nga omuzungu kino takikola omuzungu bwakugamba nti nja kikola aba ajja kikola ki naye ate neeyisaaye mu public kwata bino ate ebyo sijja kukola ki bwongo bwe bukudirectinga kakati nejjajjaawo naye osobola omukolako reference no obwongo bwe bukugamba nti kyemukoppako kituufu jjajjaawo gojjano naga jjajjange alina abakyala 4 ng'abakwata abateeka mu nnyumba genda kati era okikole anti jjajjaawo nze nzijja wano oba owulira bulungi yogera birala mulimu ebintu ebirala nga byaliwo naye si buli kimu kyonna nti olina okikola kukikola magezi go olumu osomyeko bo tebaasoma misikini naye ate balina ebirungi byabwe byolino basajja babanga kale gamba nti jjajjange bw'abanga teyayagala muntu ng'akugamba oyo tomuleeta wano eyo yali principle ye tamuvuma naye nga mumanyi abasajja abedda ate abantu ababanga n'obuyinza nga n'okuyomba tebayomba naye nga bamumanyi awo omusajja gona togendayo mwagala kuwasa we agendako mugenda omale kuyita wasenga n'abakadde baberenga omusajja tomulinnyira mu jjijja we naye ng'ate bakubuuza nti yakoma ddi okutema omuntu nga tekibangawo naye nga bamutegeera butegeeza wagundi awo kitiibwa naye ffe tusiba twekwata bamukwate mutute ku poliisi embwa eyegerako ne bw'onaabikola bajja kukutya naye tebajja kuwa kitiibwa ekitiibwa kyanjawulo nnyo ne mukulu era mubaamu omuntu abajalaka nze mubaamu vidiyo zange zenkola oli n'agamba oli ng'alina kyakomenti nze naye bagamba mwaba mutya abatatya bantu ng'oli omulaba akulaba vibe eyo ey'ekitiibwa agikola ki ng'agikuwa naye ate mubaamu ew'omulala we bavuma nga ebivumu byo tebikwewuunyisa kyawa kyekyo nga kyetaagisa ekyo lwaki tetubasiibula ojja bitegeera neerabidde waliwo yaŋŋambye dakiika emu nayambuuliza Haji nti bwe mba nga nnina mukwano gwange gwe mbeera naye mu kazigo kange
tugambe tuli wano ne Haji tulina ka apartment kaffe ke tupangisa tusobola okuba nga mukyala na mwami oba tusobola okuba nga bamikwano bwe mba naleetamu nze mukwano gwange omulala gwe atali mukwano gwo bwe sikugamba buba butegeevu oba batuteekeddwa kumanya nga mupangisa wantu wamu akayumba katono gundi analeeta mikwano gye gitya gya mukwano gwe friend just friend platonic friendship kibeere kyakubalansinga omuntu asula mu nnyumba ey'endabirwamu tewali nsonga lwaki okasuka amayinja obwegendereza bukubeerako nsula ku apartment buli weekend nkole pate agulira nze nkyakuzimbira kiri njagala okitegeere butegeeza nsula ku apartment nzisasula yange naye bwe nkuba music ne batandika ne bajja ne baŋŋamba nti why zikiza music wo nyomba ndekamu kuba wendi si wawo wendi ka space kange naye inconvenience nga abalala naye yazimba bangalo ye bwakuba music ekikomera kyakikola ki kati gwe towogana nti naye eyange condominium nagisasula bisatu lwaki yo wabbangalo naye ow'ebisatu akola ki oli yategeera nti wembeera wansi wange ne wennateekawo emikolo sirina bwe nja kukola ki kati situation gy'obeeramu olina gitegeera kugibalansinga bubalansinga okukyaza omuntu toli mu kisulo era olina mumukyaza naye okyazizza era bameka oyinza okulaba munno nga ye musirifu taleeta bantu naye gwe munnange buli kaseera ebintu babisanga mu sinki nga bijjudde akayumba mukakola ki mukasharinga gwe n'okya kyabuntu okutegera nti naye oba bw'oba ogenda n'ogenda munnaye nina muntu oba kanzi gy'oba nkulabeko nze kaŋŋende nkyaleko eri kali ye tumaze wano naakakyaza abantu 6 taleetangako kyokka ate renti tuleeta kyekimu butegeevu nti kiri si kyabuwaze nti toleeta naye wekubiriza olaba n'abavubuka nze nabasomesa nga nembaga boddayo eka ng'omuntu akusobya owawaka nobagaba kino mukikole bw'oyomba leero enkya oluddako toyomba ne bwosanga nga tebakikoze kuba okijja kuluzinga amakulu bw'okisanga nka bw'oba bagendeko ebitono bye bakoze ng'okirekerawo otherwise bajja kuva ku nsonga batandika kuyita musooliini musooliini atuuse kati oba leero twakoze eki nti kiri kivaamu amakulu kati batandika kukulabanga muyombi n'omwana bw'omukuba embooko ez'obuli lunaku aguba gamba omwagalamira yanyongerayo ziweddeyo kati ogenda okulaba nga tezikyali effective so gwe omuntu gw'okubyeko akatono bw'omaliriza ogenda okuddamu ekibooko emukola ki emukanga abatalina bakunoga kati n'ono naye agubya kiyitiridde balance kale banyama ne bassebo bwe tutambudde olunaku olwaleero Amsterdam 23 guno gwennyini guno ogw'omunaana guno 24 German ate guno abaguggwako tujja kubeera wano mu kibuga Kampala 31 tujja kuba mu Ejab Nation Lugogo Millennium wetugenda okomekerereza omwezi guno ogw'omunaana n'olwekyo tubeerewo bannyabo ne bassebo tubalage nti abambala sharia banyuma n'amakanzu nti abambala sharia banyuma nali kufuniddewo naawe kanzu n'oyambalako abe Dubai bagenda kikolako Isima mugayo oyagala njeru Isima njagala njeru ze tugenda muli chikole ku oli size 52 obo muntu utini ababumala ewo muntu mumala kanzu mwalo Isima yaba leo banyabo ne basebe ensonga gikoleko ekyo kiggwe kabina tujja kusinkana sabiti ejja tusabe era tukkirize nkuyegenga zikyatukubira enduulu tubeebaza mwebale nnyo Haji jajja mumwanirize ate mumuwe amaanyi naye ate byabagamba ne byasomesa wano bireme kubayita ku mitwe wabula mubiteeke mu mitima gyammwe ne mu birowoozo mufumiitirize obulamu tukkiriza bujja kukyuka
akuume